ne politics atambula mu mulaba oba temunnabibuuka ono gwe bateekateeka okuhanding over power. Yes, tekinsimatuse njagala atasoma political science ne yamusoma obanga obadde tonnabibuuka jangumbi kugattire obitegeere bulungi. Jukira obukodyo bwonna buweddeyo obuzzo omusajja ono kuba president Muzeeyi Wakazi buweddeyo. Kati kiki bateekateeka abazungu tokyasobola bibaguza ebyo kuba bo batya ffe bannansi tatutya ne boolaba bavuga ekya electoral reforms nti president babeerenga bamulondera mu parliament baagala kulonda ono yabajja nga president anasobola okugarantinga safety yaabwe kuba tebali ready kudduka. Olaba n'empuuga avuga kiri eri kye nabagamba ekya namba 2 simanyi vice president ayina kubeera running mate. Jukira balinnya mu kimu ne Charles Peter Mayiga abeerenga ye vice president. Kati bali babeerenga batufugira emabega naye nga bano bo be baliwo nga baddami. Jukira yakwata omwana we n'amufuula CDF. Okumufuula CDF oyo abeerayo mu magye ku garantinga safety ye akakasa nti taata we ali safe. Era naye ayagala handing over power ku bantu bakakasa nti tebajja kukola ki nti tebajja kumuwaayo. Ontegedde bulungi tayagala ku handing over power eri bantu banamuwaayo. Bino bye bali mulowooza nti simanyi Muhozi yagenda okujja oyo ayina kubeera mu magye okugarantinga safety ya kitaawe. Kati bino bye mulaba mbu simanyi Gashumba azze simanyi kwetondera Katikkiro atazze kumwetondera Gashumba wawasiwa Piero yu okujja eno bazze ku eggole lyabwe disiga kazigo kutandika mu popularizing mu bantu era abantu gabagamba Katikkiro okoze ebyo bya kisajja kikulu biki ne Kabaka ebintu byabwe tabiriimu bavuga ebintu byabwe tabiriimu. Buli wolaba olaba Mayiga buli wolaba olaba face ya Mayiga where is Kabaka in all this. Ono bali mu kusiiga ggole lyabwe kazigo balirete nga liri president naye nga bo baddami nga bali be batufuga. Ono emisango gy'alina mu 7 nga tebajja kusobola kumuwaayo era power ayagala gi handing over ku bano nga be baliwo nga CDF mutabani we yali eri aliwo ku garantinga safety ya kitaawe nti taata we takwatibwako kuba kati essaawa eno obukodyo tebukyaliwo obumuza. Onfunye bulungi nja kujjamba kubira apology yono Gashumba oyo politics atambula. Omusajja yagala ku handing over power ne bwalabye ekitabani nga kitwala omuzungu bubi nnyo. Omuzungu ayiwa ddiiro ku statement zino omuzungu ze yakoze nti abantu be balina okwerondera omukulembeze waabwe. Kati omutabani n'atabuka alaba abazungu baagala okuyiwa ekintu nti muleke temutigatiga bintu byaffe mbiveeko. Lwaki nti bwe bana supporting eby'abantu okubeera nti be balonda ebintu bannayuganda bye bajja okulonda it won't be in their advantage ate nga bo balina ekyabwe kye baagala okuvuga. Kati kye tulina okulwanagana nakyo ki gwe munnayuganda wenna wooli kuteeka ku mubaka wo Kazito bino simanye bya electoral reforms president okumulondera mu parliament eyo gye baagala otutwala basigale nga bakyatufuga ngeno batuteereddewo Mayiga n'empuuga ffe tulowooza obukulembeze bwakyuka ne mu bazungu nga balaga obukulembeze bwakyuka naye nga bafugira eno. Nga Muhozi ye yaliwaawo kakasa nti buli kimu tekiyugana CDF Commander Defense Forces mubitegedde bulungi bye mbanyonnyola. Ne bwolaba omwana aleebukana n'omuzungu aleebukana na tweet ku tweet kati yasumuludde tweet ku tweet. Lwaki abazungu bayiwa kintu abazungu baga nti bannayuganda temubajjaako ddembe lyabwe naffe bannayuganda laga nti mutujjaako ddembe lyaffe lironda bannayuganda constitution baagala gikyusa president bamulondere mu parliament feno batusiigire ekifaananyi nti president yakyuse nga batadde wani Charles Peter Mayiga nga deputy we yani yempuuga. Yes mubitegedde nja kujja nkolera ivumbi ongere mbimamenyere tonight. Yes I'm out.